mwebali kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Kati ebigambo President w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni byasembyeyo okubuulira omukyala Anita Among abadde Speaker wa Parliament y'eggwanga erya Uganda bye bino biwulize bulungi. Yamugambye, I'm going to send you some auditors. Kitegeeza ki? Nti ngenda kusindikira ababalirizi b'ebitabo bakubalirire emirimu obadde ogitambuza otya. Kiraga zabadde ng'ennaku z'omwezi mugala wange 14 baneeno basobodde okubeera nga basigagana mu State House wali eri Entebbe. Kati meeting eno yasobodde okubeera nga yeetabamu mugala wange abakulembeze mu ddiini ab'enjawulo. Kati ebyagenze mu maaso n'okuba nga bivaayo kyalaze ono bandibanga bamugambye sookoddeko ku bbali tukyalina okunoonyerezaako sente ozijja wa sente ng'okozesa nnyingi ng'omansa sente eno obukadde 10 eno oguze emmotoka Rolls Royce ezo sente tubuulire zivaawa. Kati ono batandise mugana wange okumunoonyerezaako era kiraga basobodde n'okusindika bakuumaddembe mu maka ge agasangibwa Entinda n'Ekigo. Ebitundu byanjogerako mugana wange bya bbeeyi n'obeerayo n'ataano ku 10 oba mugagga bw'osalawo okatunda akatakako ekyamazima osobola okgaggawalira e Butambala oba e Masaka. Naye wano omukazi akulaga ayinawo amaka gaggadde Ekigo. Entinda nayo ayinayo ng'ogyeko ag'Ennakasero. Ennakasero poloti emu bw'oba toyina kakadde ka $1 mugana wange togyetantala. Sinnakubuulira gali Bukedeya ne Bukedeya ayinayo amaka gaggadde n'ebyobugagga ebirala. Kati bagamba twagala tumanye twagala tutegeere essomero lineeno walizima mu ssente ki tubuulire. Waliwo ne bbaasi ezigambibwa okuba nti munnange zaali awo za palamenti mu mpolampola mb'ono n'azikyusakyusa n'azitwalira essomero lye. Kale bingi nnyo ebijja okwongera okuzuuka kubanga ne IGG yasaze okugenda maaso n'okuba nga zino ensonga mwattu aziyingiramu. Kale kiraga nti security agencies bwe zityo zageze maaso n'okubeera nga zisalako bizinensi ze ez'enjawulo amayumba n'ebirala. Nonno baneeno tebeetaaga bisumuluzo nedda, bajja n'ebisala enzigi olutuuka nga batandika olusala nga bayingira munda. Abali munda mwenna muba temukyakkirizibwa fuluma nga temukyakkirizibwa kubaako gye mulaga okuleka nga bamaze okubabuuza kajojijoji w'ebibuuzo. Mu mbeera nga bwegana maaso n'okubeera nga mwattu etambula, kiraga aba Criminal Investigations Directorate CID wamu ne Uganda People's Defence Forces UPDF kosane intelligence units endala mugana wange zasobodde okubeera nga zikwataganira wamu ne batuukako Entinda ne bagenda Ekigo era nga baneeno bafuba okulaba nga wakati mu kubeera nga bakola omulimu teri n'omu ayingira nga tali omu ku bo nedda n'okufuluma kizibu. Baneeno nkugambye basazeewo okukola kino ekikwekweto CID UPDF bebagenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaanya obujulizi. Ono nno jjukira ye mubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Bukedeya yayitawo unopposed. Gwe abantu nga bamwagala unopposed. Buli omu yagamba mukyala gwe ekyamazima by'okoledde Bukedeya birungi tubisiima. Newankubadde waaliyo envuuvuumo ez'enjawulo nga bagamba omukyalo ono yatukubye ekikono mu bugenderevu, anti bagenda okunoonyereza ng'abamu abaali bamwesimbyeko nga si balonzi b'ekitundu ekyo, abalala nga si batuuze mu kitundu ekyo, era nga tebali mu nkalala z'abalonzi. Kati ne bagamba munnange akusinga akukube ne gw'okutte oba gw'olina. Anita Among genda maaso. Kati yasobodde okubeera nga akuba ebirayiro wamu ne bbaawe omwagalwa w'abangi ani Magogo Hashim. Oyo nno yakulembera FUFA. Kati mu nsonga zino eno oyinza okugamba ekifaananyi kye tekiriimu nnyo, kabiitewe yalulimu, naye nayo tukyalinze okulaba gye binaggweera. Kati jjukira ensonga nga wezayongera okubeera nga zitandikira, kiraga nti ono
bamukaliga ne bamugamba tokkirizibwa kuddamu kulinnya Bungereza. Mu Amerika nayo byenenye ono bwatyo yasobola okubeera ng'agamba nze siina wadde kakapa mu ggwanga erya Bungereza tekaliiyo, nze kiyinza okunnuma ng'oŋŋaanye okugenda e Bukeddeya, naye bw'otaŋŋaana nze mu ggwanga erya Uganda nkyali nnyo nnyini ddala. Kati ono y'omu ku babaka abasobodde okuba ebirayiro mu Palamenti ey'e12 era nga oba sipiika bagenda kubeera nga mwattu balonda ng'ennaku z'omwezi 25 guno omwezi. Tulinze tulabe kuba agava mu nkuubo galaga ono bandibanga bamugambye withdrawing sooka obiveemu sooka oddeko ku bbali. Era aba PLO yubo bagambye kati omubaka owa Budama West Central ani Jacob Maxons Oboth oba muyite Jacob Oboth fe bwe tuwanzeeko eddusu. Era ono waliwo akabaga akasobodde okubeera wali eri emukono ewali amaka ge ne bamugamba munnange yogayoga lukulike. Era naye nagera maaso n'okubeera ng'alaga nti akaseera ke babadde balindiridde kamaze ne katuuka. Ono nonno naye ekisanja ekyaggwa kiraga nti yali yeegwaniza entebe y'obwa sipiika, naye bwe batyo baamuyita ne bamugamba ssebo sooka oddeko ku bbali obugumiikiriza buliisa emmese ku ddiba lya Kappa. Era ono kyandibanga mwattu atuuse ku byengedde. Kati mu mbeera endala omukyala amanyikiddwa nga Justin Nammeere ono basobodde okubeera nga bamutadde ekiro eky'olunaku olw'omukaaga bamugambye dayeeka nkugambye yayise ku lugwanyu. Omanyi ekiyenji okuyita ku mumwa gw'enkoko, noono yayise ku lugwanyu era yasobodde okujja amwattu n'anyumya luno yalunyumiza nga lutabaalo. N'agamba wabaddewo amasimu agayitinganye, amasimu gavuze, lwaki mumukutte tomukwatidde kino? Kale mumute mangu ngenda kukubuulira ani eyagambye mumute mangu. Bigenda bbeera bigambo bya Nammeere si byange. Era yatunnyonnyodde we yakomyewo kiki yatandikiddeko eno nga mwattu ne papito nga bagenda maaso n'okuba ng'atubuulira. Omwami Amuza Nsubuga bw'atyo yageze maaso n'okubeera ng'agamba wano yabadde takyakaaba kabiite we baamututte amwattu ezziga ly'omusajja liva wala. Eryono yasobodde okubeera ng'alikulukusa nga byayogera amwattu biyinza obba nga tebikwatagana. Bamubuuza oli wa kibiina ki, oli wa NRM, oli wa Nuupu, oli waki, ndi wa opposition. Kale nga byayogera oba oliawo ali mu kutya. Kati yatubuulidde n'agamba ono ali safe ali waka era mukoowu ngenda mubudaabuda era ng'abaagala ne babeera. Kati obukedde olunaku olwaleero omukyala n'asobola okubeera nga akola interview. Byayogedde kangenda maaso n'okuba nga mbikuteerayo nange nkusiibulire waneeno. Nze Murishid Segawa. Ne bambuuza nti honorable bano balina obulabe bwonna bwe bakozeeko, engeri gye siri mukyala awaayira wadde nabadde siri musanyufu ku kye baakoze, naye ate nabadde siyinza kubawaayira nti bankubya ekyo nabadde sisobola kikola. Nze Nammeere mumanyi ndi w'amazima, buli ne bwankola ekikyamu ate sisukka ku kikyamu kyakoze nengattamu ebirala. Okunkuba tebanvumye. In fact naako mu kavubuŋŋano nga bayomba n'omusirikale ono owange nga baakannuma era obwedda bampita honorable naye yabadde abbye miliyoni 5 munnaabwe kuliko munnaabwe yabadde waliwo miliyoni 10 zaadde zisigaddewawo obwedda wenzija ssente zengabira abantu. Kati munnaabwe yabadde abbyeko kabbando ka 5 bo bennyini. Musirikale we bagambye alina bwe yamuyise kyonabbi alina bwe oba omuno omusiru abbye ssente za honorable naye ng'akyogera mu Luswayiri. Banne bennyini ate ne bamunyiga ne bazimuggyako ne bazikwata ne bazikola ki ne bazinziriza. So sijja kulimba era bwe bambuuzizza ne mbagamba nti tebankubye. Pozi ne babanenya nti abasirikale abakyala babadde balina kuba babiri at least ate nga mwabadde muomu. Naye kirungi nti saidi eno wabadde watuddeyo musirikale wange president gwe yamba. Kakati ate bali nabo ne babatujjako naye nabo ne babanga ate abakwate emmotoka eyaabwe maaso ne muyingiramu omusirikale omu avudde ate mweri
eyannonedde empigi n'ayingira muno ne twegoberera akati gye byaggweredde simanyi bali gye bagenze naye gye bano ababadde original bannonye e Masaka simanyi naye ng'emmotoka zeegoberedde ne simanya kati bano bannonye nabo kuntwala walala bannonye ekkola ki but ne baŋŋamba nti honorable feel free tolina musango gwonna nabali bennyini babadde just misled abasirikale kati operation engeri zigenda mu maaso abamu babakuka ne information abamu bamala bayikana ne bamugamba kino bakyabulimba ne babuuka abamu baagala kulaga nti bakola nnyo but it's okay instructions tuzifunye okuva wa president to take you home ne bambuuza tukutwale waka e Kampala oba tukuzzeeyo e Masaka ekyamazima obudde bwabadde bugenze ng'ate nena abantu bakaaba abaleekaana bakola ki olusaawa abantu abo baatutuuseeko ssaawa zaabaddenga 7 akadde kagendereddemu kuba bano olwavudde wano ate ne beekukuma ekyalusiro kukereziya ne tumalawo essaawa nga nnamba ndowooza n'ekitundu wano lyekkomera lye bandeese kiki ekigenda mu maaso ku kereziya y'abandi bwe beekukumye naye eventually nentegeera nti nabo baabadde balina ate gwe batabukidde ndowooza nga balinamu okwenenya ku kye baabadde bakoze kuba tekyabadde kituufu eventually bwe twatudde ate mu mmotoka eyabali president bwe yaweerezza okunzija ku bano awo omusirikale alina bye yayogedde nabo ono owange ne bamugamba nti n'aŋŋamba honorable you are now safe don't worry ne banvuga bulungi nnyo ne bantwala awaka ne baŋŋamba nti honorable ojja tuyambako essimu eno gy'obadde nayo nga bali bajja gy'oli oleme kubeera nayo gituwe tugitwale tujja gikomyawo nga bagitwala kati eri ekigo ewaka e Kampala era naye waliyo abasirikale abakuumayo nga bo bawaka nga boolaba nti nawana e Masaka waliwo abawaka kati ne baŋŋamba omusirikale ono engeri gy'abadde mu kavuvu ŋŋano nabali ate nga ne mu kutuukako yabadde naawe katugende naye tetulina kibi kyetugenda mumukola but just to make sure tewabaddeewo floyo obanga naye agimanyiiko ate n'okumanya nti naye ali safe ne bagenda naye era zaabadde ziwera ssaawa nga 5 n'ekitundu eggulu ez'okumakya ne bajja ne bakomawo naye n'essimu ne bagireeta abaana ne babagamba nti onaleba akyebase nabadde neebase kuba ate oluvannyuma papito naye yategedde nti bannina twamutegeezezza nti abantu bano kati n'avaayo ne Masaka n'ajja ekigo era ndooza kye kiba kitemwazzeemu kumulaba mu mawulire kasita yategedde nti kabiite waali safe otherwise yali